nalabako video ya Dragon oba ku page ye ng'aba akaba ate tebamunywedde kiki waliwo omuntu yamuliddemu olugwe nga mukwano gwe n'amuwaayo nti atunda enjaga nti olina okusasula return ticket nga si ya ddami olina okusasula visa oba mwezi guba oba myezi ebiri oba myezi esatu olina okusasula security deposit wa 10,000 security deposit ali ku mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu ogamba otya gamba otya madam Nyondo Rosette ndi okay ensonga enkulu endeese leero ya visit visas zikutte wansi ne waggulu ebibuuzo bingi mbadde nsaba oyongere okuttaanyaamuuko abaana abasinga bagamba nti buli visa gy'osaba kasebaga visit olina okuwaayo deposit balowooza nga bagalo babba era beebuuza deposit waaki tubuuzeeko mugamba mutya abalabi ba Nyondo Media amanya King Ronnie nga nsinzira ku New World Visa Experts sente ezo ezisabibwa deposit oyo waaki deposit first of all essaawa eno kati ndowooza oli mukumbuuza kikwatagana na visit visa bwe tuba twogera ku visit visa essaawa eno mu UAE yafuuse ekizibu nti nga bwe tubadde tukola ababadde bakola ku ababadde bamanyiko ku A to A kati nga ffe abalina basupplier batuwa visa naye bagituwanga package nti olina okusasula return ticket nga si ya ddami olina okusasula visa oba mwezi guba oba myezi ebiri oba myezi esatu olina okusasula security deposit wa 10,000 security deposit ali ku mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu gwonna basaba security deposit olina okuweerako hotel booking kati requirements ezeetaagisa ngo applyinga katonda bano nakusaba visa olina osooka n'ogula ticket olina okusooka n'ofuna hotel booking olina ofuna security deposit wa 10,000 then n'ofuna n'eza visa ne tuwaayo lumu ewa supplier kuba byonna tusobola obbimuwa mulundi gumu kati ticket newoba ogiguze nga ojja nkya naye mbimuwa leero ku ssaawa emu oba bbiri ez'okumakya olw'eggulo oba olina visa yo ng'era ticket yo oba osobola ogikozesa enkeera naye ogamba tebyakalubyemuuko ka price ka visa zezineno kali nomu kekamu kekali akasooka oba kasente keyongeramuko ng'oggyeko security deposit kasente keyongeramuko nekugirako n'obukwakulizo bungi abantu tebatuuse kwesonyiwa UAE nze kyenalabye mu ekyo ekituufu kyo kiri nti okusinziira ku overstays ezibadde mu Dubai basazeewo bakaluubirizeeko kukaaba abateesobola kubanga kati essaawa eno kyembala njagala okubuuza omuntu ateesobola essaawa eno tosobola kujja mu Dubai nti kati okujja mu Dubai oba mwezi gumu oba myezi ebiri oba myezi esatu olina weesobola olina okuba nga olina $4 at hand awo ojjukira tonnasasula woosula tonnasasula airport yeewaffe nga wobimanyi wabula wano visa okufuna visa $4 zirina okukubeera mu ngalo okitegeera bulungi kyekyo bwe kityo osobola okuyitawo manager waffe tetukulinaako obuzibu so kati ensonga ezo zakaluubirizza ddala abantu anyway UAE nayo tusobole okugitegeerako sayidi emu oba endala nti nabo baalaba embeera eriwo nti baatuwa chance okukola visa neera walaba abaana bangi baasigala mu overstay baana bangi nga omuterako message nakugamba ffe twakaluba mitima migumu naye alina poliisi lwemukwata emuzeeka abaana bagumu bwati bwagamba kyogezako gamba nti nga newankubadde batwa offer yasooka omwezi egyasooka ne batwogera negino era ekisirwa kyali abaana bali mu overstay nga bagana kurespondinga positive bangi olaba kati essaawa eno visit visa kuba nkiwa
ffe abayiriwo nga office zonna eziriwo ezisupplyinga visa ez'abaddugavu tuyinza okuba ffe ku 5 ffe emu ekyalina visit visa era eziyitamu era nga nze woba ogimpadde leero olweggulo ngikuwa nina abaana be naakaleeta ojja babalaga ngenda kukuwa videos nabakimyeku osajja onnakukubiranga njagala ontwale ku airport ng'oli busy baana 3 babiri bayita Sharjah omu yayita wano ku DXB same day okitegeera so kati ebintu byakalubamuko naye era tekigana muntu kujja kukyusa ku bulamu tekigaana naye nze advice yenyinza okubawa bw'oba oyagala kujja mu Dubai kati okukwata $5,000,000 ate gwe yeesobola kwata 8 okole employment kwata $8,000,000 jangu ku visa ya myaka egyo kuba osooka funa e-visa ng'oli Kampala kubanga obukadde 5 kubulako sente ntono si nyingi okukola employment yo n'ojja nga weewadde akadde akatuufu n'obeera nga okola ng'onoonya omulimu atali ku pressure kubanga oba wakatuuka nado wakoze mwezi gumu 2-3 banange ebbanga lidduka ng'olina okuddamu ate visa endala ate kati obuzibu obuliwo visa ezisinga kati zetufuna za Abu Dhabi kati oyinza okuwa visa nga ya Abu Dhabi eyo yo 1 day abuscondi wogendera mu overstay olunaku olwo abuscondi erumirawo ate ogimanya eya Abu Dhabi abuscondi nga si Amonest tosobola gijjamu bwe buzibu obwo kati muganda wange anyway abaana bakwata enkya n'eggulu naye abaana bagumu bagumya emitima mwebali asiina bye ŋŋenda ensonga enkulu badde ndeese ya visit visa kati kansubire nti bakitegedde kubanga omwana gajja mu inbox namuza result njagala visa ya mwezi gumu naye ya sente meka y'emyezi 2 kati womugamba mukono mugamba nonyonyola nga bunyonyodde ngagamba ate security deposit yaki lwaki manyi nafuna sente ezo kati abamu baba balowooza nti ogenda obagamba ebintu ebyo kubanga oli wajja nakubuuza olina omuddamu nomugamba munnange kino kyekiri okuba nze neneebuuza nembira nga nyina information gyesobola okukola ki okuwa abaana oba oli yenna abeera mbuuziza mulogezako munyulamuku alabanga mu abagala omukola ki okumubba ate muna security deposit ali refundable gweyingira Dubai funa employment visa kumawo ku office tugambe nfunye employment visa tulage visa yo nkibagamba n'oli muli abeera alowooza nti oba okola ki so nga era kimanyi n'oba nga bageze kwebuuza kuwala wonna bwe kide kiri kuwa visa kokka kyovola abasinga tebalina kati visa olw'ensonga obukwakuze babateekako tebabusobola kituufu abaana bakwatiddwa bangi nnyo era badipootingiddwa naye era n'ekirala nga tumaliriza wakitegeddeko nti mukwano gwange bamunywedde aliwa Dragon nalabako video ya Dragon oba ku page ye ng'aba akaaba aye tebamunywedde kiki yakubiddeko essimu eggulo omanyi balina essimu gye bakozesa ya poliisi ey'omunda omwo mwebabeera bali yankubiddeko eggulo n'aŋŋamba waliwo omuntu yamuliddemu olugwe nga mukwano gwe n'amuwaayo nti atunda enjaga kale ebbanga limaze ne Dragon lwakuba nti sometimes tosobola kuwaayo mukono maybe because of your friend sometimes mulimu omukwano ekifo kyesobola okukola nga tokola ki nga tomanyi naye ebbanga limulabidde ettono manyi nti aginywa era nali mulabeko nga aginywa njuga lulimi Luganda teye agenda kukola ki aye agenda kuddako ya translating mpozi naye tagitundangako simulangako nga agitunda yabanga badde kawo naye simulangako nga nti atunda enjiga oba oli awo nandibadde nkitegeera nti agitunda yes naye nga okujuuta balida kikola ki ajuuta obubaka kibuwa abaana abali eyo abawuuta nange bannayuganda nze kyenyinza okugamba buli muntu alina obulamu obwe bwayagala okukola ki okutambuliramu nze Veronica mwakwogera nkulidde mu baana nga ebiragalalagala si mawulire nga nkyali e Kampala naye ate ndabye bangi abasuuliddeyo obulamu oba okwononeka emitwe olw'ebiragalalagala ebisusse okitegeera bulungi nze kyenyinza okukugamba ebiragalalagala tebyandibadde bibi
naye obinywereddewa kaseera ki na budde ki okitegeera kubanga nyinza okugamba ojja kwekanga n'abanene eyo bonna betulabanga abanene abagagga bonna babikozesa naye responsibly okitegeera kati ojja genda obikozese ng'oli depressed tolina zakulya tolina wakusula kwegamba byonna zakunywa obikompiringe ku mutwe olyongereko n'ebiragalalagala omutwe gubimbe bwe guti yensonga lwaki baana abasinga bakozesa ice bakogga nnyo yes n'endwago niye nga takogga anti kati wuliriza kati kye kyamutuuseko vidiyo gyateekayo ng'akaaba kyemanyi baali tebannamukwata kuba tebatoyinza teeka vidiyo ng'akaaba nga toli mu kkomera kati waba yagisaayo ng'akaaba ng'akyali bweru yali depressed ate yagisaayo era ng'amaze kunywa nemuwa gundi eyo yes oshegeera so kati kyenyinza okukugamba abaana balina okwebeereramu waba ajja Dubai kukyusa bulamu kyusa obulamu ffe ffenna tuvudde mu ghetto naye tulina bye twaleka tubisaasayi nze nali nkozeseza ku njaga sijja kulimba wallahi wano mu UAE Dubai Kampala Uganda wano bw'ogira toginywako sisobola yadde ogyesembereza sisobola ate omwenge sisobola tolina kitu kyonna kikuba kyokozesa sirina kyenkozesa najja Dubai kyusa bulamu gye nava nze amanyiyo nti wojja ng'ozze kunzijjako sitole yange oyinza okukaaba amaziga oshegeera naye mukama bwe yannyamba mukama bwe yannyamba ninnya ennyonyi nenzija Dubai nasalawo nkyusa obulamu ninamu kati ninakubirawo client yajja tukonkludinge so magezi ki obadde okyabawo amagezi mwana yajja kukyusa bulamu omwana yenna gwabe Kampala sina kyenkugamba oli waka naye omwana obulamu era bwonooneka anti kati abomuna yajja kugamba ebyo biki byayogera olw'okuba ye yagenda Dubai gye batugamba kuba kati obwo balese bo twabaleka bebamanyi n'ebizibu byabwe naye gwe wena ali e Dubai nga walinnya ennyonyi wateekamu sente ezitakka wansi wa miliyoni 3 n'ogula tiketi n'ogula visa ennyonyi terinyika buli omu ate n'etteeka lya wano likyukamu ate wano birala tulimba walabu basobola okukukwata Kampala kati ebikamba ku social media bana bakafango ne banywa enjaga kyere abagambako polisi yuli yagambanga enjaga tekiziba biki bakwatako myaka 2 kati babakwatako naye wano naye kati wano manya Uganda bwe bakwatirako n'enjaga togenda nyumya nti onywa bagamba otunda era bagenda sooka kukusiba sibi nebyokukutikkirawo gende ewaka bakusiba bbanga nga kibo bayinza okukusalira oba myaka 2 oba mwaka ne bamala ne bakuzza ewamu naye nga omwaka gwomala mu kkomera dragoni ono kyeŋŋambye banoonyeza tebanafuna bukakafu kati bwe kiba nga kiri bwe kitabasobola okuteebwa nga babuliddwa obukakafu tebasobola muta bajja muta nga bamuzza waka wano kasaba kusanga n'ebiragalalagala so kati basobola obutamusiba ne bamuteeka ewaka nti nga tebamusanze nabyo bayinza omuwayo mwezi gumu munda oba ne bamugagula tiketi ogende ewamu bwebanga tebamusanze nayo bamusanga baba nga bafunye obukakafu baggalira bamuggalira bulungi nnyo Ronnie ndozeyo nga tuvuddeyo have a look at this fire baby Dujja kubeera nga lumu Feb si January. Okay, Feb. Fire Baby ajja mu Dubai, live in Dubai. Music by DJ Kunta. Atenga Cuts Promotions. Yetaddemu tulina kuba kuva ne mu kirabu ewa DJ Ram. Kayimba ki akanooja kasinga okunyumira? Kayimba kanuwaji ino obuyimba bungi obunyumira. Nagenze jjo ku Venom nesanga Ram ne promoter Katse. Kale yadale mukwogera naye. Mwe yali agambye lino ajana gano yagambye temulaba ati mbadde nzije Dubai ne performinga nti abino bigenda kubeera biwero. Njala chikube bagala chikubanga ko Dubai. Ngamba what? Kati nwaji wagambira nti ateka yagala chipafoming chikube. Ngala chikubanga ko wano Dubai. Kigenda kuba kitya. Muyimbi. She's a musician. She's very good. Her music is very good and inspiration. Yeah. Tulino chiyisa tunukisa kazi mwena mu Winterfest. Yeah, tugenda mu Winterfest ku Saturday neno. Saturday no yennyini. Yennyini. Yes. Ngenda ku lyato. Maliva ku lyato
zire mu Venom ove ku Venom ekiro enkerera after party n'abayimbi masanyu meerere masanyu meerere why tulye ku sente zaffe kulya sente zokulya ki